y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Kwanirizaako omulabi wange wa programu Bible egamba ki ku lunaku luno olwaleero nateera nga tutandika programu eno. Nsanyuka wamu nammwe abasanyuka nga neebaza Katonda olw'emikisa emingi gy'atuwadde okuyita mu wiiki. Njagala okwebaza Katonda mu ngeri enjawulo nti natuwadde obulamu n'atukuuma okuyita mu bisoomooza n'ebitweraliikiriza okuyita mu wiiki. Naye Mukama waffe yeebazibwe kubanga abeerawo ebbanga lyonna. Nsanyusa okulaba nti ne leero tutta omukisa ogw'okutuulako mu ddiiro lyawo n'okusinziira yonna. Simanyi mulabi wange gwe gy'osinzidde okutulabira, naye yonna gy'oli kitwale nga kiva ku ntobo y'omutima gwange nti nsanyusa okukulabako ku programu eno. Ate era nkusaba nti gyagazise nnyo n'abalala bangi tulabe nga tugitambuza, nga tutambuza ekigambo kya Katonda, kubanga nzikiriza nti mu bibuuzo bye mubuuza, ekibuuzo obeera tokyebuuliza naye obeera olina omulala gw'osobola okuyamba okuyita mu kibuuzo kyo. So gabana programu eno sijja kukoowa kujjukizanga nti bw'obanga ate owulira ng'ekunyumidde, obanga olina ng'osigaddemu engeri y'akakunkuna ng'olina kw'otategedde, bulijjo nkujuliza nti genda ku kibanja kyaffe ekya YouTube oteekemu ekigambo kyaffe Avento Productions, olabe nga programu eyo, onoonye programu yaffe Bayibuli egamba ki, olabe nga programu eyo gy'obeera omisinze obanga eba ekunyumidde osobola okugiddamu, ate era ogigabanyeeko n'abalala, gisaasaanye, share, ate era n'ekirala likinga, osubscribinga, olabe nti no notifications ozifuna buli lwe tuteekayo programs zaffe ezo. Mukama akuwa omukisa ng'oyongera okunyumirwamu naffe, kubanga ffe no mu studio tubeera mu kunyumirwa kwereere nga tuwoomerwa ekigambo kya Katonda. Kale kansuubire nti naawe kikukolamu omulimu ogw'enjawulo. Tugenda kutandika era nga bulijjo, Bayibuli nagamba gifuule mukwano gwo gisembeze kumpi, era leero tugenda kusoma mu Isaaya essuula eya 5:3. Tugenda kujjayo olunyiriri olusooka nga kino ekibuuzo nakyagadde kigende ggwe eri omulabi wange ampuliriza, nga kigamba nti ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Mu programu eno owulira nga ekigambo kya Katonda kye kiddibwamu, mu programu eno owulira nga ebigambo ebyogerebwa bikiikirira ebigambo bya Katonda, kubanga tetulina bujulizi bulala wonna we tubujja okujjako mu Bayibuli ya Katonda, ate era nga kyetukkiriza dda nti kyekigambo kya Katonda ekijjuvu kye yatulekera okulaba nga kitulungamya mu bulamu obw'ensi eno. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Jangu tutuule wamu nate era tubikkulirwe omukono gwa Mukama nga tuddamu ebibuuzo bya baganda baffe abatubuuzizza ne bannyinaffe okusinziira eyo gye batulabira. Kale nga tugenda okutandika programu eno, tugenda kusooka twewonga emikono gya Mukama atulungamye nga bulijjo. Katusabe. Kitaffe omulungi ow'omu ggulu, tukoola nga tusaba amagezi agava gy'oli gatuule wamu naffe nga tuddamu ebibuuzo by'abaana bo. Mukama, tulina bingi bye twebuuza naye tusaba Omwoyo wo Omutukuvu abeerewo okutulungamya n'okutuyigiriza, otubikkulire ebyama byo, twongere okutegeera n'okusemberera n'okumanya ebyo by'oyagala tumanye. Tukwebaza kubanga watuwa omukisa ogw'okubuuza ebibuuzo n'okwongera okutegeera ekigambo kyo. Mukama, gaziya programu yaffe eno tukwegayiridde, ate era n'omukono gwo gulabikire mu yo olw'okukyusa bangi okudda eri obulokozi. Tubeere nga tulungamye mu bigambo bye tugenda okwogera n'akaseera ak'olwaleero. Mukama waffe jangu weeyoleke, bwetyo wetusabye nga twebaza okuyita mu nnya eddungi ery'omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Musumba wange, nkwanirizaako nateera. Amiina nnyo. Kati tetukyayagala kweyanjula nnyo abantu batumanyidde. Abatugoberera okujja kuliko ne Maureen. Kituufu. Essebo. Naye nkwanirizaako mu programu eno. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo ssebo. Mwebale kuweereza. Amiina. Mwebale na kutindiga lugendo ne mujja. Tugezaako musumba bitusoomooza naye. Kituufu. Mukama atubeererawo ebbanga lyonna. Weewaawo. Amiina. Twaniriza sabbiiti olwaleero twagala okwaniriza abantu mu ngeri enjawulo. Kituufu. Ate nga tuli mu camp meeting Weewaawo. Zaatandise. Katwagalize buli mulabi waffe enna gy'oli gy'osinziira. Kwagaliza camp meeting ennungi. Tukubiriza abantu ab'enjawulo yonna gye bali. Camp meeting. Naye ngenda mu camp meeting. Otufisiza akadde musumba. Ngenda kugezaako n'engenda kubawala.
ngenda kubawala tujja kusigala nga tukwetaaga okutambuza programu eno. Kituufu ekyo naye Mukama ajja tusaasira. Weewaawo ngera nga bulijjo. Amiina. Kale Musumba katugende mu bibuuzo byaffe. Omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo n'agamba nti Yesu ddala Katonda. Yakibuuzizza nga mweraliikirivu ndowooza. Yesu ddala Katonda. Yesu ddala Katonda. Ekibuuzo ekyo baakibuuzaako. Yabadde alinayo n'akalala ke yaleseeyo n'agamba mbu Yesu bw'aba nga ddala Katonda era nga yajja ku nsi mu mubiri n'afa ku musaalaba. Otyo. Ate atuuka atya okusaba nti kitange basonyiwe. Ate ye Katonda ali ku musaalaba afa. Kati ate ajuliza ani oyo kitaawe gwagamba nti no basonyiwe kubanga bye bakola tebabitegeera tebabimanyi. Kati ayogera ku kitaawe ekyo oyo. Twagala okwebaza eyabuuziza ekibuuzo kubanga teyakibuuzizza yekka naye yakibuuliza abalala bangi. Si bantu bangi nno munnange abakkiriza nti Yesu Katonda ddala. Kubanga mu magezi g'obuntu ne mu ndaba ne mu ntegeera y'obuntu tekisobola kukkirizika. Tekyewuunyisa lwaki kizibu nnyo okukikkiriza. Anti era bye bimu bye bikontana kubanga agamba mbu ate mwana wa Katonda. Ate Katonda. Mu magezi g'obuntu bw'otandika okunnyonnyola mwana wa Katonda. Ate Katonda. Katonda yafa. Ate ye muyinza w'ebintu byonna. Ate tafa. Ate taggwaawo. Ate yakka mu ntaana. Ate kakati n'asaba kitaawe n'ebirala. Ky'olina okutegeera kye kino sooka obikule mu Bakolinso awo. Abakolinso ekyokubiri essula emu tulabe ebigambo bye tuyinza okwogera. Essula esooka tutandikire ku essula esooka lunyiriri otuuseewo. Kati tusoma ku lunyiriri olw'ekkumi olutuuseeko. Olw'ekkumi agamba ati eyatuwonya mu kufa okunene okwenkanaawo era n'atuwonyanga era gwe tusuubirira ddala alituwonya. Eyatuwonya mu kufa anaatuwonyanga era tusuubira nti agenda kutuwonya. Ebigambo ebyo njagadde mbisomere omuntu gwe tutandise naye okuyiga olwaleero. Biri mu past, biri mu present, biri mu future. Byonna ebyo Katonda ye yabikola ku lwaffe. Tulina kusooka kutegeera kiki Katonda kyatwagaza. Ekiruubirirwa kya Katonda kiki eri nze. Enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwange efaanana etya. Bwe ntegeera olunyiriri olwo kinnyamba okutegeera nti Katonda ekintu kyonna kyalwanako kuwonya Morini, kuwonya Sebaggala. Kubanga twagwa ne tubula ne tuva ku kipimo Katonda kyayagala tutuukeko. Muwuliriza ayinza okusoma Baluumi sura 3:23. Olw'okuba twagwa Katonda ayagala kutulokola. Ekyo kyokka Katonda kyayagala. Ayagala okutununula mu past, mu present ne mu future. Ekitegeeza nti Katonda mu kukola ekyo ekyokutununula waaliwo ekyali kiteekwa okukolebwa kimusobozese okubeera omununuzi wange. Kubanga Bayibuli emuyita Katonda ow'obulokozi bwange. Tulina okutegeera ekyama ky'obulokozi, the mystery of salvation. Bw'otategeera kyama kya bulokozi na kizibu kya muntu tosobola kutandika kutegeera bino. Yesu yaba atya Katonda ate ng'ali wano. Naye nga tetunnaba kutuuka ku ekyo katusooke wake tusome ennyiriri eziddamu ekibuuzo zennyini. Waliwo ebintu ebiraga nti attributes za Katonda tuyinza zitunulako ne tunulira ne ku Kristo okwongera okutegeera nti ddala yali Katonda. Tulina okumanya kiri kimu nti Yesu okujja okulabikako ku nsi n'asaba ne kitaawe si lwe yali asoose okubaawo. Bikula Mikka essula ey'okutaano olunyiriri olw'okubiri olabe. Mikka 5 ekitabo kya ndagaano nkadde. Bangi kuba tuwuliriza bayinza okuba tebakisomanga naye nayo Bayibuli manyi ffe Abadventist
tukkiririza mu bayibuli yonna. Esebo. Mika 5:2 agamba ati ayogera ate ku Yesu. 5:2. Soma. Naye gwe Beselekemu. Naye gwe Beselekemu. France. Gwe omuto okuba mu 10 za Yuda. Mugwe mwe muliva gyendi aliba omufuzi mu Isirayiri. Okutambula kwe kwa ddala kwaddanadda emirembe nga teginnabaawo. Nabbi ono ng'ayogera ku kibuga Beselekemu alaga nti mu kibuga ekyo mugenda kuzaalibwamu oyo agenda okuzaalibwa agenda kuba mufuzi. Oyo agenda okuzaalibwa agenda kuba kabaka. Oyo agenda okuzaalibwa mu kibuga Beselekemu. Ebyawandiikibwa bigambye nti okubeerawo kwe kwadda nnyo. Ancient. Ekigambo ky'Oluzungu kikoze ekigambo ancient. Okubeerawo kwe kwa nnaku za dda nnyo nga n'ensi gye tukubako amaaso wano tennaba kubeerawo. Omwana eyazaalibwa mu Beselekemu yaliwo dda nga n'ensi gye tukubako amaaso tennaba kubaawo. Mu bufunze okuzaalibwa kwa Yesu mu Beselekemu, it was a mission. It was a plan. Gwali mulimu gwazza okukola naye nga tekitegeeza nti lwe yasooka okubeerawo. Ebyawandiikibwa bimulanga byo biba bimwogerako bikola mu Isaaya essula ey'omwenda olabe ebyawandiikibwa ebiranga Yesu tebimwogerako. Ekibuuzo kino olw'okuba kikulu twagala tukiwa ebiseera. Isaaya 9:6 agamba atya? Isaaya essula 9:6 otyo agambye ebigambo bigamba bitya awo? N'ayogera nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi, omwana wa bulenzi aweereddwa ffe, yatuweebwa, n'okufuga kwe kunaabanga ku bibegabega. Okufuga kunaabanga ku bibegabega bye. N'erinnya lye liyitibwa nti wa kitalo. Ateesa ebigambo Katonda ow'amaanyi. Kitaffe ataggwaawo ye mukulu ow'emirembe. Olaba nti ebigambo ebifaanane bye tusomye wali mu Mika nti omwana ono agenda okuzaalibwa agenda kuba mufuzi. Okufuga kwe kwa mirembe na mirembe, okuggyako nga ddala omwana azaalibwa Katonda. Teriyo omuntu ayinza kubeera na kufuga kwa mirembe na mirembe. Tetunnafunayo mukulembeze mu nsi yadde obwakabaka obukulembedde ensi emirembe n'emirembe. Ebyawandiikibwa bigambye nti oyo omwana okuzaalibwa ayina amannya ge. Ekisooka ayitibwa wa kitalo. Ekigambo wa kitalo awo kitegeeza nti ye muyinza w'ebintu byonna. Ekyo kiweebwa Katonda yekka. Omwana ono yazaalibwa mu Beselekemu ye muyinza ow'ebintu byonna. Omwana ono yatuzaalibwa ffe era yatuweebwa ffe amuyise Katonda ow'amaanyi. Amuyise kitaffe ataggwaawo. Eternal Father. Ebigambo ebyo nnabbi byayogera ku mwana ono Yesu agenda okuzaalibwa si bya nsimattu. Nnabbi tabyogera ku wana mwanda azaalibwa. Nnabbi abyogera okututegeeza what is the identity of the son who is going to be born. Ate nga byayogera sina bigambo bibye naye bya Katonda. Abantu batunuulira Yesu ng'azaaliddwa mu kiraalo ky'ente. Bwe batunuulira Yesu ng'ayonka ebbeere lya nnyina Maliyamu. Bwe batunuulira Yesu ng'atambula ku nsi kuno atambuza bigere. Bwe batunuulira Yesu ng'afa ku musaalaba ng'omusaayi gumuggwamu. Toyina w'obagamba nti Katonda kubanga tebamanyi lwaki afaananye bw'atyo. Naye ebigambo byonna ebiranga Yesu bitutegeeza nti yaliwo kuva dda. Bimwogerako nti oyo omwana agenda okuzaalibwa Katonda. Oyo omwana agenda okuzaalibwa taggwaawo. Oyo omwana agenda okuzaalibwa mufuzi wa mirembe na mirembe. Oyo omwana agenda okuzaalibwa ye muyinza w'ebintu byonna. Ate Bayibuli egambye nti omwana atuzaaliddwa atuweereddwa ffe. Ekitegeeza nti Yesu yatuweebwa buweebwa nga kirabo. Yaliwo kuva dda. Naye okuzaalibwa kwe ng'omwana ekyo no kye kimuyisa omwana wa Katonda. Kyokka ekyo ekiyisa Yesu omwana wa Katonda kubanga kitaawe ye Katonda. Tuyinza okubuuza ekibuuzo. Maliyamu ebyawandiikibwa bitugambye nti yaba olubuto.
oba tali musajja. Kyogamba Yesu akubanga teyazaalibwa kujja ku nsi kuno teyandiyitiddwa mwana. Era ekimuteeka mu kigambo omwana kwe kubeera nti yazaalibwa ku nsi kuno okujja okutununula. He gets the title of a son. Kati n'atufaanana n'ayambala omubiri gwaffe n'abeera our elder brother. Kyekimuyisa omwana ye, ekimuyisa Katonda omwana kwe kuba nti yazaalibwa Katonda. Bayibuli si bwegamba nti yazaalibwa omu yekka owa Katonda, nti Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa. Ndi singa Yesu teyazaalibwa mu mubiri nga bwe tuli, eyo tayito y'omwana yali teyeetaga kwekisisitinga ku ye. Eriwo kubanga y'okuba omwana y'engeri yokka mwe tuyita ffe okununulwa. Yesu nga lwaki naffe bwe tumukkiriza twashuminga tayito y'emu, naffe tuli baana ba Katonda. Bonna abakkiriza Yesu Kristo abagatta ku ye n'abeera muganda waabwe omukulu, nabo ne bazaalibwa Katonda. Kati Bayibuli kyeva egambye nti Yesu yaliwo kuva dda na dda. Eddagano enkadde limu ennyiri nnyingi naye njagadde okwogerako ku ezo, okutegeeza abatulaba nti tuve mu kutunuulira ebintu bino n'amaaso ag'obuntu. Buli lwe tutunuulira ebintu bino n'amaaso gaffe wano tulemerwa okutegeera ebya Katonda kubanga byebuziba. Obadde okimanyi nti Yesu yennyini bwe yali ku nsi kuno yakakasa ekyo? Yokaana 17:5 somayo tulabe. Enjiri? Yokaana enjiri 17:5 agamba atya? 17:5 Ayi kitange ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Kiki ekyo? Kale kambuuze gwe ku lw'omuwuliriza ebigambo ebitegeeza ki? Ayi kitange ne kaakano ngulumiza ggwe. Ayongera kakasa nti mwana. Otyo n'agenda mu maaso n'agamba atya? N'agamba nti ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo. Nga ki? Awamu naawe nga ki? ng'ensi tennabaawo. Ekikutegeeza ki ku Yesu? Nti Katonda. Yesu yaliwo nga n'ensi tennabaawo kubanga ye yagiteekawo. Yalina ekitiibwa kiri eky'obwakatonda nga naffe tetunnaba na kubeerawo. Okuzaalibwa mu lubuto lwa Mariyamu, it was a mission, mulimu. Nga lwaki azaalibwa tugenda kukiraba mu maaso awo. Olwekyo abatuwuliriza bagoberere bulungi. Bwe twogera nti Yesu Katonda tuli mu kwogera defamatory statement. Tetuli mu kwogera mu bigambo bijolonga na bivoola Katonda. Tuli mu kwogera ebigambo eby'amazima ebya Bayibuli. Katonda mwene ekitiibwa kye nnali nakyo nga n'ensi tennaba kubeerawo. Ekitiibwa ekyo yakyeyambula bweyambuzi okusobola okujja okutaasa Sebaggala ne Morini. Era bwe yamala okututaasa n'addayo mu kitiibwa kyekimu era kyagenda okujjiramu okutulokola. Kikyo kyokka okujja wano Yesu okuzaalibwa atuuke n'okugamba nti taata atuuke okusaba, atuuke okulya nga bwendya, atuuke okukemebwa nga bwenkemebwa, atuuke okunakuwala nga bwennakuwala, gwali mulimu. He needed to be helpless like I am. Yes, in order to save me. He became a slave. He became helpless. He had to rely on the Father. Kubanga yakikkiriza, he assumed it. Yakikkiriza. N'akisalawo ku bubwe. Kyekimufuula perfect example. Yes, kyekimufuula perfect example. Nti bw'abanga yateeka wali ekitiibwa kye n'obuyinza n'abiteeka wali. Obuyinza, kitiibwa. Abeere mu mbeera ekaabanga. N'afaanana ekitonde. Asobole okulirayinga ku kitaawe. Asobole okwesigama ne ku kitaawe kubanga anfaananye. Okumwesigamako. Anjigiriza okumusaba. Nga nange bwe musaba. Alwane n'ebikemo. Nga nange bwe nwana nabyo. Akke n'emagombe. Nga nange bwe nakkayo. Kubanga ayagala kunnunula. Simple. Ekyo tekirimu, tekyetaaga sayansi yenna. Naye bwe tuleeta ebirowoozo byaffe ebirya lumonde n'emboga n'omuceere n'ennyama, olaba obwongo bwange obwo obuli emmere eyo
kanendeko buteeka mu bya Katonda azaala atya lwaki kubanga bingi byeyinza okubuuza Katonda yakutonda atya nga tewali kintu ekyo ekibuuzo kiddikamu enjuba etambula lwaki tegwa ekyo ekibuuzo kiddikamu enfuufu omanyi obungi bwayo ekyo ekibuuzo kiddikamu bintu bingi nnyo Katonda byakola nga tetuyinza kubitegeera ne bwe kibanga ebyo byo tubikkiriza lwaki tetukkiriza kino ekyangu Yesu Kristo yennyini bwe yali ku nsi yayakasa nti ekitiibwa kye nalimu owulira ekigambo ekyo nali mu kitiibwa kino nga nensi tennakola ki tennabaawo bikulako mu Yokaana nga tugezaako okutuuka wakati mu kibuuzo kino Yokaana essula 8:5-6 Yesu ayogera ki ku bwakatonda bwe 5:6 soma Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange n'alulaba n'asanyuka otyo 5:7 awo Abayudaaya ne bamugamba nti tonnaba kuweza myaka 50 naye Ibulayimu wamulaba naye Ibulayimu wamulaba otyo Yesu n'abagamba atya ddala ddala mbagamba kati kamba kakase trule Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa nze nga wendi ne bakola ki awo ne baddira amayinja okumukuba naye Yesu ne yeekweka n'afuluma mu yeekaalu gwe ebigambo oyinza obyogera leero oyinza okubyogera ne batakuba mayinja era balaba ng'ogudde eddala gw'omanyirwa abaleero olw'okuba waliwo amateeka gagaana okutta ne bandibadde batutta gw'omanyi bwe kiri ekizibu okukakasa omuntu wa leero nti Yesu yali Katonda bwe buzibu Yesu yennyini bwe yasanga okunnyonnyola Abayudaaya nti am God ebyawandiikibwa bigambye Yesu bwe yatuuka ku basajja bano nga bamuwaanira Ibulayimu bamuwaanira Yakobo ffe tuli bazzukulu ba Ibulayimu era ffe twava mu musaayi guli Yesu n'abagamba basebo balina n'ebibalabako balina oluziro luno lw'olusozi lwa Ibulayimu waliwo yaweerayo omwana we kati gwe otugamba ki by that time Jesus was almost 33 years nga bonna abasajja bayogera nabo bamudabolinga emyaka they are in their 70s Yesu n'abagamba nti nze Ibulayimu gwe mwogerako olusozi lwe musongako oyo Ibulayimu yeegomba okundaba namugamba wangi tonnaba nakuweza myaka 5 oli mu kwogera ku Ibulayimu eyaliwo 1500 years ago nti yayagala okukulaba oyinza otya okweyogerako nti waliwo emyaka 1500 emabega Yesu n'abagamba kati musirike nina kyenjagala okubagamba Ibulayimu jjajjammwe nga tannaba kubaawo nze ayamu nze Yesu nga wendi omanyi lwaki baali bamukuba amayinja ensonga zaali 2 ekisooka Yesu mu mboozi eyo afuuka ataggwaawo he's eternal kuba teri muntu yaraweza myaka 1500 nga mulamu ekyokubiri mu lunyiriri ezo Yesu yeeyita erinnya Katonda lye yagamba Musa mu bugenderevu Musa yabuuza nti ntwaleyo linnya ki gye n'agamba Abayisirayiri nti lyantumye n'amugamba nti ndi n'amugamba ndi banambuuza Katonda ki gw'osinza genda bagambe ayamu kati Yesu abagamba nti Ibulayimu nga tannabaawo nze nga ndi ne bagamba mukwate amayinja yeeyise n'erinnya liri erinnya ekkulu erinnya teyinza nakwogera kyogezaako gamba nti gwe Yesu gwe watuma Musa gwe Yesu gwe lusozi olwavangamu amazzi gwe Yesu gwe kire ekyatubikanga gwe Yesu gwe manda yava mu ggulu nga weeyise ekigambo kinene muleete emiggo ogamba nomune Yesu yali alimba munange ye yatuma Musa lwe lwazi olwavangamu amazzi ne banywa lyessuubi lyabwe ye Katonda waabwe ate era kubanga yakibasuubiza nti Katonda nja kubeera wamu nammwe yes ebbanga lyonna kye kimuyiza Emmanuel God with us olwekyo mu bufunze njagala okutegeeza abatulaba nti kibuuzo kino kyagenda nakyo mu maaso naye we tukyali tugamba nti Yesu Katonda ddala nga bwe kyali ekizibu Yesu okunnyonnyola Abayudaaya nti ye Katonda bwe kiri ekizibu nange kati okukinnyonnyola ndaba
nene wankubadde kizibu ago ge mazima ate bwe gaba mazima tulina kugakkiriza okuba abalamu. Yes, tweyanza nnyo Musumba, tweyanze. Omulabi waffe katukomewo katono tugendeko mu short break. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Erinnya n'eddoboozi Lubega Ddala, omusumba Muntwali ya Wakiso. Amanya nze Mukalazi Benoni, omukadde w'ekkanisa wane Wakiso. Nange Kasasa Paulina, abatesitesi ba camp meeting omwaka 2022 eye Wakiso. Era omulamwa gwaffe omukulu ogwa camp meeting y'omwaka guno 2022 guga nti nja kugenda mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Ekulembeddwa omulabirizi wa Central Uganda Conference omusumba Samuel Kajoba era awerekeddwako omusumba Danstan Mulumba. Lwaki omuntu yandibadde ajja mu camp meeting y'omwaka guno? Ensonga esinga ddala obukulu twetaaga okusinza. Ensonga ey'okubiri waliwo enteekateeka y'okusabira abantu. Ensonga endala revival. Tugenda kuba ne wiiki namba ey'okuyega ebyawandiikibwa n'okudda obujja Mukama waffe. Camp meeting eno egenda era kubeera live broadcast ku 3ABN, tugenda kubeera ku Avento production ku YouTube, era tugenda kubeera ku live streaming eya Wakiso SDA Church. nkunga abasinza bonna okuva mu kkanisa y'e Wakiso obutasubwa camp meeting ya mulundi. Kubanga 2 paka nga 28 tugenda kuŋŋaanira ku Ekizoda School e Wakiso mu camp meeting ey'enjawulo. Tubagaza camp meeting ennungi, Mukama bawa omukisa. N'olwekyo tosubwa okubeerayo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda, kubanga Mukama awa amagezi. Kulikayo omulabi wange kuva mu short break eyo gye tubaddemu, tweyongere mu maaso. Musumba, otyo we tukomye ng'otukakasiza nti Yesu ddala Bayibuli Yesu yennyini nga yeeyogererako. Kakati Yesu Katonda ono omulabi waffe ayagala kweyongera okunnyonnyoka, bw'abanga Katonda atuuka atya ku musaalaba n'atuuka n'okufa ate nga Katonda. Kati soka tusome ennyiriri nga 2 zokka eziyinza okunnyonnyola ekyo. Sooka osome mu Bakolosaayi. Sooka osomeko mu Bakolosaayi essula 1. Bakolosaayi ennyiriri 10 paka 19 tulyoke tugende kunyweza ensonga. Bakolosaayi 1:15 paka 19 agamba atya? Abakolosaayi 15 paka 19 agamba atya? oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna, kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa, Yesu mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwa bwami oba bukulu oba kufuga oba bufuzi oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne kululwe. 17 genda maaso. Naye ye ow'olubereberye mu byonna, wow. Era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Genda maaso. Wow. Otyo 18 era oyo gwe mutwe gw'omubiri y'ekkanisa. Ogw'ekkanisa otyo? Oyo lwe lubereberye ye mubereberye n'abafu bennyini ye yabasookayo, kubanga teri yali afudde nga bwe yafa. Alyoka abeere ow'olubereberye mu byonna. He is first in everything. N'abafu tewali yali afudde n'amusooka, okuzuukira, kubanga ye yekka yali asse mu ntaana abalala gye batakkangamu. Abafu abalala bonna bafa
naye bafaako katono. Ye muberebere w'abafu. Waliwo abaafa yasooka okufa mu nsi Aberi. Aberi yafa naye Aberi teyafa kufa Yesu kwe yafa. Okufa kwa Aberi kwa mubiri, physical death, nga naye bwofa ne bakuziika. That is something simple. Okufa kwa Yesu kwali kwa mirembe na mirembe. He is the first to die eternally. Okufa kuli. Okufa kw'emirembe n'emirembe. Yesu eka yali akufudde. Era abamukkiriza tebasobola kukufa. Abatamukkiriza be bagenda okukulegako. Kati ne mukufa ye mubereberye. Agambye mu byonna. Bw'oyogera mu maanyi ye mubereberye. Bw'oyogera mu bannabbi ye mubereberye. Bw'oyogera ku baana ba Katonda ye mubereberye. Mukufuga. Gwe yogera ekintu kyonna mu nsi. Kasi toyogera obufuzi. He's the first. Kati Nabbi Muhammadi, Bikira Maria, Ngobya, w'obusobozi, Pastor Sebaggala, njogere kwani mu nsi muno. Gwe yogera ku muntu yenna gw'olowooza mu nsi muno nti ye nabbi wo. Kasi toyogera ku munene. Yesu yasooka. He's the first. Nabbi Muhammad kituufu naye Yesu is the first. Kubanga yeyekka eyaliwo ng'ensi tennaba. Abalala bonna bwe twogera Nabbi Muhammad, Bikira Maria, ow'obusobozi, ate simanya David Hutefu, simanya ani yenna. Many prophets, many pastors, bonna bwe twogera baaliwo ku nsi. He is the only prophet eyaliwo ng'ensi tennaba. Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye. Bye tulaba n'amaaso ne bye tutakola ki? Tutalaba. Kakati oyo tumuyite ki? Gwe abanziramu. Oyo kati bwe muyita Katonda. Agambye byonna byatondebwa ye ate kululwe. Kale bwe tugamba nti Yesu Katonda tuba tukoze eki? Wayogeranga ekigambo. Banaye tuba tukoze eki? By him, for him. By him and for him. In him. In him. Buli kimu kyonna mu ye. Kati oyo bw'ataba Katonda aba kiki? Kyenga simanyi. Tumuyite ki kimuweereza? Kabona. Kale mpayo ekigambo. Mpayo ekigambo kimu ky'oyinza okuyita omuntu ku description eyo Bayibuli gyekuwadde. Mpa ekigambo ekiyinza okujja mu muntu oyo. Okujjako okuba nti Katonda. So we are not defaming. Yes. Olabye ensonga eyo. Kati omubuuliza lwaki yagenda ku musalaba, agenda mu Yokaana. Sulemu. Nawo tusomewo twagala tuwumbewumbe. Yokaana Sulemu agamba ati. Olusooka. Paka ku lwokusatu. Soma. Agamba bw'ati ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo era awatali ye tewaakolebwa kintu na kimu kyakolebwa. Oyo kigambo gwayogerako ku lubereberye nga Katonda atandika, the beginning of God. He was present. If God has a beginning. If at all God has a beginning. That's what I can say. Yokaana mu maaso g'obuntu agamba. If at all God has a start, Jesus was there. Kati tumuyite kiki yeffe? Tugambe tutya? Tuyinza tugaana amazima ag'enkana. Mazito. Ebyawandiikibwa bigambye ebintu byonna byakolebwako kitwakyogeddeko. Kigambo ono gwayogerako soma olunyiriri olw'14. Mwera Yokaana. Yokaana awo wennyini kigambo oyo yaani? Otyo? Kigambo n'afuuka omubiri. N'abeerako gye tuli. Ne tukola tutya? Ne tulaba ekitiibwa kye. Ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe kakomyewo. Owulidde akagambo ako? Ne tulaba omu yekka eyazaalibwa. Musumba. Otyo? Ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kigambo oli eyaliwo ku ntandikwa eya Katonda. Katonda wabanga yalina omwaka gwe yatandika, kigambo yaliwo.
kati kigambo yaliwo ku ntandikwa eya Katonda. Ntegerekese bulungi. Bayibuli egambye munaafuuka omubiri. Bwe yafuuka omubiri kati naafuuka omwana olwo, kubanga okufuuka omubiri kyekimukwalifayingisa okubeera omwana. Mbwe yazaalibwa omu yekka kitaffe, abalala ffenna tufuuka baana kuyita mu ye. He is the only begotten, the only begotten. Ebyandiikwa bigambye ng'ajjudde ekisa n'amaki n'amazima. Kati kigambo ono lwaki yafuuka omubiri ng'ate ye yatonda byonna? Kiki ekimuleeta wanne tumulabako n'amaaso? Ensonga etegeereka nno munnange. Genda mu Matayo, genda mu Matayo essuula emu, genda mu Matayo essuula emu osome ebigambo ebiri awo. Essuula esooka eya Matayo waliwo ebigambo ebikulu awo. Lunyiriri. Soma olunyiriri otandikire ku lwa 21 mwagamba ati 21. Naye alizaala omwana wa bulenzi. Naawe olimutuuma erinnya lye Yesu. Naawe olimutuuma erinnya lye Yesu. Kubanga ye yakola abantu be mu bibi byabwe. Genda mu maaso. 22. Ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba atya, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanuel. Ekitegeeza ki? Ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Finished. Ebyawandiikibwa bigambye nti omwana azaalibwa wa bulenzi agenda kutuumibwa erinnya lye Yesu, Yesu. Ekitegeeza omulokozi w'ensi. Omanye erinnya Yesu Kristo. Christ means the Messiah, the anointed one. Jesus, Yesu, means Savior. Omulokozi w'ensi eyafukibwako amafuta. Yesu yazaalibwa kutulokola. Ebyawandiikibwa bigambye nti bituukiriza ebigambo nti omuwala atamanyi musajja. Twagalayo omuntu omu yekka awandiike wano ku message agambe nze banzaala naye nga sirina kitange. Yakatiriza eri mission gye wayogeddeko Musomba. Mission y'obulokozi. Kubanga singa tewaaliwo mission eyo teyandiza. Singa tewaaliwo kutulokola na kugwa, Yesu teyandizaaliddwa nga mwana kubanga Katonda. Naye Katonda yekka ye yali asobola okutulokola. Naye yali tasobola kutulokola okuggyako ng'atufaananye. Kubanga singa teyatufaanana tewandibaddewo obuwanguzi bwa muntu. Kyava agambye Emmanuel. Emmanuel kitegeeza ni Katonda ali naffe. Yesu bwe yali ku nsi ng'atambula ku luguudo yali Katonda atambula naffe. Musumba ndabawaawo okwegamba obuwanguzi n'essuubi eddene olw'ensonga nti Mukama waffe bw'abanga yajja na okwongera okutuzzaamu amaanyi kubajjukira bwe twagobebwa eri mu lusigo Adeni n'omukisa ogw'okumulabako maaso na maaso. Kyali tekisoboka. Kati omuntu eyali agudde mu bunnyo obwenkana butereevu yali asobola n'okwerabira nti Katonda aliiwo. Ekyo bwe kiri. Kyava agamba kate kaŋŋendeko mbeereko nabo mbalage okwagala kuli n'ekisa kyayogeddeko mu Yokaana. Basooke bategeere nti mbaagala. Ajje n'amazima gonna agatubuulire ku Katonda yaani. Kati Yesu yayambala omubiri nga Yokaana bwe yatugambye ng'ayambala mubiri kutulokola. Teriiyo nnabbi yali azaaliddwa mukazi yekka. Teriiyo muntu yali azaaliddwa mukazi wekka atali musajja. Tekiriiyo mu nsi. Yesu yekka gwe bakiwandiikako era kyakoma ku ye. Teri yadde mu research yadde science yalanoonyeza ye taata wa Yesu. Olw'ekyo Yesu Kristo azaalibwa ng'azaalibwa mukazi yekka. Ekyo kakikulaga nti he is not a normal human being. Tomutwalibwa mu ttuluba lyaffe abantu. Mutwalibwe mu ttuluba lya Katonda ddala kuba n'okuzaalibwako kwakyamagiro. Ekyo ne Qur'an ekyogerako. Surati Maryam essula 19 yonna eyogera kuzaalibwa kwa Yesu. Era abantu beewuunya omukazi abadde atya olubuto. Omukazi afuna atya olubuto atamanyi musajja. Qur'an egamba nti Katonda ayogera bwogezi nti bba ne kiba. Ebya Katonda tobibuuza. Katonda bannaffe abali eyo abagamba nti Yesu si Katonda. Ne Yusufu nno naye byali bimusobola. Ne Yusufu byamutabula. Naye ono omukazi kamulekeyo kyama. Eno yafunye olubuto lwe kaakati
ayagala kutuyayambu simanya biki kanziruke aba afubutuka n'amusisinkana nti ssebo tulina gy'olaga oli omukazi byayogera mazima tannalaba ku musajja yenna yeva gini yekka mu nsi era yafunye olubuto kaakati bw'olaba ebigambo ebyo bikutunuliza ku missoni ya Yesu. Bafilipi 2:5-8 lwaki Yesu yajja ku musaalaba, lwaki Yesu yasaba kitaawe, kyekibuuzo kyabuuza njagala nakyo nkiddemu wali, lwaki Yesu yasaba kitaawe. Bafilipi 2 olwokutaano paka olw'omunaana agamba atya? Olwokutaano otyo mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. Owulidde ekigambo ekyo? Bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. First he was God. N'akola atya? Teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Never. Kyonna ekiyinza okumwenkanyankanya ne Katonda bwe kyatuuka ku kulokola Morini ne Sebagala ekyo n'akyeyambula. Mystery. Kyenagambye this is a mystery. Kubanga kino kyama. Bw'abanga mu lubereberye baali benkana. Yes. Naye bwe yakka wano n'ateegomba kintu kyonna kwenkanankana na Katonda nga naye ayina kusaba nga bwe tusaba. Genda maaso agamba atya? Naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu. Yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu. N'abeera mu kifaananyi ky'abantu. N'ajja mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa. Ekyo Yesu kye yakola. Yeyambula ekitiibwa. Teyajja wano nga kabaka. Samba agambye tubeere n'ekirowoozo ekyo. Tubeerengamu okulowooza kuli. Pawulo kyagamba. Let us humble ourselves. Lwaki ndabanga kizibu era kubanga twagala nnyo omwenkanonkano n'amaanyi n'obuyinza. Muntu bamuwa entebe ya bwero si yokka n'abanga Katonda ku kyalo kye. Nsikakuba nti kati gwe naawe gwalaba walinga okula. Kituufu. Yejjako ekitiibwa n'adda mu ngeri y'obuddu n'alabikira mu kifaananyi ky'obuntu. Yesu nga lwaki yasabanga kitaawe ne yeetowaza. He humbled himself. Yesu bwe yali ku nsi yali yeeyambudde ekitiibwa. Oyina ekigambo ky'okozesezza eky'oluzungu kye natandisizza. This is a mystery. Njagala okwogera n'eri abandaba mu kiseera kino. This is a mystery. Kino kyama. Oteekwa okuvaako amaaso g'omulya mmere. Era nkusabira bambi naawe andaba kubanga mmanyi kikalubye. Okutuusa nga weeyambuddeko amaaso g'abalya mmere n'ofuna amaaso ag'okukkiriza ag'obwakatonda, tosobola kutegeerera ddala nga Katonda bwe yakka wansi kulokola Morini. Bayibuli egambye yejjako ekitiibwa. Kale yambuzza ekibuuzo n'ebirala bingi bikyajja. Lwaki Yesu yasaba ate nga Katonda? Lwaki Yesu yakaaba ate nga Katonda? Lwaki Yesu bamukomerera ate nga Katonda? Lwaki Yesu yeebakanga ate nga Katonda? Kati nkuzzeemu okutulokola bye Yesu bye yalina okufuuka. Ye yennyini yakyesalirawo afaanane Sebagala. Bayibuli kyeva ekiyita ekyama ky'obulokozi. Obadde okimanyi nti Yesu yeesalirawo yekka. Yokaana 15:13. So his own decision to humble himself. Yokaana 15. Kati atulaba toddamu 15:13. Atulaba toddamu ate kubuuza lwaki Yesu yeebakanga. Ebyawandiikibwa bikugambye yejjako ekitiibwa. Yokaana 15:13 agamba ati tewali alina kwagala kunene kusinga kuno. Omuntu okuwaayo obulamu bwe olw'emikwano gye. Teri alina kwagala kufaanana ng'okwo. Nsomba taliiyo. Simulabangako.
kubanga tweyagala nnyo simulabangako tebayinza olaba naye kuba kusiba busibi ne basiba muganda toyinza genda mukomera naye just okomera ate nga bajja nakumuta wabaawo kyeweesigalizaayo nga tolina osobola agamba nti newaddeyo newebeeramu ddala bwoti n'ogamba Yesu yekka ye yakkiriza okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye kati okwagala okwo Katonda kwe yatwagala okutategeerekeka nanjagala nze ndokole nakkiriza aweeyo obulamu bwe omanye obulamu bwa Katonda bwokka bwe bwali busobola okundokola omusaayi gw'endiga n'omusaayi gw'embuzi biri bye baasaddaakanga mbu biwawa obulokozi byali tebisobola oyinza okuŋŋamba nti endiga esinga omuntu omuwendo kati endiga ekulokola etya ng'ogisinga n'omuwendo zino ze batta wali mu lufula ne balya n'ogamba nti yendokodde eŋŋamira n'ogamba omusaayi gw'eŋŋamira nsaddaase gundokola enkoko kayiba mukukulu ebyo byonna bwali bubonero obwali bulaga okumanyanga musombera ddala kwagala yes kubanga Katonda yandibadde asaddaako omu ku bantu yandibadde asaddaako omu ku bantu as a perfect example yes yandigambye nti munnaye kino kye mwakolerera kati omu ku yeweewo ajjeyo ekifaananyi kyange kiri kyenaaka ku musaala naye lwaki aleeta naye yandibadde muntu ki eyandifiiridde banne anti kati okwo kwekwagala okunene kwatulaga nti nammwe kennyini sobola bakolerako kubafuula kyakulabirako butereevu I cannot let you ate yekka eyandibadde asobola okufiiririra abantu yali ateekwa kuba ntalina kibi ng'endiga kati wabeewo omuntu awanika omukono oba tuwandiikire wano mu katekisiti nze sisobyanga kati bwe kibanga ffenna twasobye kati ani yali asobola otufiiririra musaayi gwani ogutalina kibi ogwali gulina okuyiika ku lwaffe God was the only option endiga tezisobola ente tezisobola kayiba mukukulu tasobola nange kennyini sisobola kufiiririra Maureen kale ekibuuzo kibuuza ani yali asobola okutufiiririra ffe tuleme okufa emirembe n'emirembe okujjawo Katonda yekka era bwe yalaba nga yekka yasobola okufa teri mulala kyava abyeyambula byonna najja nfaanane asobola okufa okwange era bwe yafa olwo n'alyoka awangula ekibi n'amaanyi gaakyo nampa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo ekyo kyaleeta Yesu okubeera nga ffe He's God, Katonda ddala naye azze kubanga ffe kubanga alina obununuzi bw'atwagaza Ebbulaniya 2:14 as we conclude this question agamba ati Ebbulaniya 2:14 agamba ati Ebbulaniya 2:14 otyo agambye atya kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo bwe yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikirize oyo eyalina amaanyi agaani ye Sitaani genda mu maaso era abakolere ki era alyoka abawa eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa olaba akatugamba olw'okuba nti ffe tulina omusaayi n'omubiri Yesu yennyini yakkiriza agatta ebyo naffe bannanga abatulaba n'abatuwuliriza bwe twogera nti Yesu Katonda eyali naffe tetwogera bigambo bya kuvvoola Katonda twogera bigambo ebyekyama bw'omaliriza okutegeera nti Yesu Katonda obulamu bwo bufuna essubi mu saddaaka ye nti yeerokola saddaaka ya Yesu tesobola kutulokola nga si Katonda omuntu yenna awakanya obwa Katonda bwa Kristo tasobola kukkiriza mu saddaaka ye kumununula bw'abanga Yesu teyali Katonda nga yali kirala kye sinafunira linnya nga teyali Katonda obanga yali kitonde kale nga naye batonda mutonde then yali tasaana kufa ku musaalaba ku lwange naye yali asaana kufiiririrwa bw'abanga Yesu teyali Katonda sirina ssuubi ffenna twagwa bw'abanga Yesu mu muntu omu yasobola okugaana olaba ne bamalayika nabo baali tebasobola kutufiiririra lwaki kubanga tebatufaanana they're not like us era ateekwa tufiiririra yalina kufaanana nga ffe genda olwe 17 nyaga tumalirize nalwo 2:17 wennyini agamba atya
17 Bebulaniya 2:17 agamba atya agambye kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be alyoka abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda otyo genda maaso olw'okutangirira ebibi by'abantu otyo genda maaso tonaggwayo kubanga olwo 18 agenti kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa kyekiva kyamugwanira okutufaanana mu byonna to the uttermost. Yesu yatufaanana mu byonna. Tetulina na kyakunnyonnyola ku kino. Simanyi abo batulaba basobola okutegeera kye tugamba. Naye omutonzi waffe okufaanana ffe mu byonna. Naye ng'ekimufaananya ffe alyoka afuuke kabona atuyimirirewo mu maaso ga Katonda. Ani yandiyimiriddewo ku lwaffe atali ye? Nebaza Katonda. Kati singa muggulu ani atwogerera kale? Oshuwa nebaza Katonda. Kubanga ate era bw'obadde oyogera byonna nga nkuba akafaananyi. Yes. Bwe twatondebwa, Bayibuli egamba twatondebwa nga tuli kigera wansi w'abamalayika. Ekyo kituufu. Naye ate essuubi eddene nti mu kuzuukira kwaffe tujja kuba waggulu. Tugenda ate okubabeera waggulu kubanga Yesu abwatusitula okuva mu buntu. Yesu yatusitula. Kati level kwe tugenda okuba oluvannyuma lw'okuzuukira, Bayibuli egambye nti bakabona ba kabaka, priests in heaven. Omutendera Yesu kwe yatuteeka oluvannyuma lw'okutufiiririra gugwe gwennyini. Perfect. Kubanga tusuubiza okufugira wamu naye kale toyinza okufugira wamu n'omuntu gw'otafaanana. Oliraga tufuge obwakabaka ffenna nga tomufaanana. Tuli baganda be. Eri mu ggulu tugenda kuba tufuga bufuzi na Katonda, sina kufugibwa. Tufuga naye ensi ezitayonoonangako. Obwesedde n'obwesedde obw'enjuba eziriko ebitonde ebyo tutalabanga nako na maaso. Kati musumbo oinako nzi ambassadors, olw'ensonga commissioners of God. Bwabanga mu lubereberye Katonda yalina pulaani ng'atandika okutonda omuntu. Lwakubanga nti ekibi bwe kyayingira ne kireetawo entabukatabuka. Kituufu. Ndabira ddala nga Katonda yali atujjawo ng'era atuteeka ku level ya kufugira wamu naye. Mugende muzaale, mujjuze ensi, mugifuge, mugirye. Gamba Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Tetulinayo kitonde kirina such a blessing. Ne bamalayika bennyini tebagwa mu ttuluba eryo. Kati abantu be yatonda mu kifaananyi kye tasobola kubaleka kuzikirira. Golooza kyali kizibu nnyo Yesu okufaanana omuntu. Manya Katonda okufaanana omuntu. Ate nga yamutonda mu kifaananyi kye. We are in his image. So God was from his image to his image. Katonda yali ava mu kifaananyi kye eky'obwakatonda adde mu kifaananyi kye eky'obuntu. Lwaki abantu balowooza tekizibu nnyo Katonda okufuuka omuntu ng'ate Bayibuli egamba twatondebwa mu kifaananyi kye. What was hard? Kyali ekizibu Katonda okufaanana nze ng'ate ndi mu kifaananyi kye. Already nali mu kifaananyi kye nga tannaba na kunfaanana. Olwekyo katufundikire bwe tuti. Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno yali azze kutulokola. Naye nga Katonda ddala eyaliwo edda nga n'ensi tezinnabaawo eyatonda byonna awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu. Naye munnange ekyamuleeta ku nsi kuno akaabenga bw'okaaba ayite kitaawe asabe essaala abonaabone yali azze kutununula na kutulokola na kutuwa bulamu butago. Kyeva nkusaba omukkirize saddaaka gye yawaayo nga yeetowaza naawe kufuukira essuubi ery'okufuna obulokozi. Otulekedde ekyawandiikibwa kisigadde nga kiringinga in my mind okwetowaza nga bwe yeetowaza. Humble like him. Yagamba nti no kutubeere nga ye. Yes. Kiri kye watuwadde mu Bafiripi nti tubeerengamu okulowooza kuli attitude y'okwetowaza eyali mu Yesu. Kubanga era musomba ndaba nga bwe watabaawo okwetowaza
Bwakabaka era ddala n'obulokozi toyinza nakubutegeera tosobola bigambo bino byetaaga bwetoowaze. But we need to calm down. Yes. To be receiving nga bwabireeta mu kutegeera kwaffe. Yes. Awo tujja bitegeera tubikole. Kama atuwe ekisa. Amina. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzege naawe omulabi waffe yabuuziza ekibuuzo kino, twagala okwebaza mu ngeri enjawulo kubanga oyongedde okugaziya okutuwa omukisa ogw'okugaziya ku birowoozo byaffe okulaba nga tweyongera okutegeera ensonga eno. Ddala Yesu Katonda, kubanga singa teyali Katonda naye teyandisobodde kukola bye yakola. Kituufu. Kubanga teri mwana wa muntu asobola kwesimba mu mission eyo n'amalako nayo. Ndabye kali nti example eyo Musumba gyogeze kuba yandigambye kati Adamu olwokuba gwe natonda jangu gwobobero jangu weefiiririre oba kale Eva gwera naawula n'onaawula ekibala gwaba weefiiririra gwoba osooka ojje Adamu agenda alabire ku ggwe nti ebyokufa nti si byangu naye Mukama teyatuwaayo. How can I give you up Ephraim? Buli bwe mpulira ebigambo ebyo nga Mukama tasobola kutuwaayo naawe tomala geewaayo. Saayo omwoyo Mukama akuyambe tulabe nga tulwanirira okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda, si lwakuba nti maanyi gaffe naye byonna abikoze. Kale lwaki osubwa omukisa ogw'okutuukayo ng'ate ye yeetowaza fe asobole okutusitula tutuuke ku mutindo gwe ogw'okulaba ng'atuzzaayo ewaffe. Mukama atuwe ekisa tulwanirire ekyo bulijjo kitubeerengamu endowooza eyo yali mu Kristo Yesu, obutwagala kwenkanankana na Katonda naye okwagala okumanya kikyali okumuweereza mu byonna bye tukola n'okulaba nti tuleetera erinnya ly'ekitiibwa. Mukama atuwe ekisa. Musumba tweyanzege puroguramu ennyumidde. Amina. Kasuubire nti n'atulaba naye bwetyo bwe munyumidde era ayongedde okuyiga. Naye nga tuggalawo Musumba era tugenda kuggalawo n'okusaba. Otukulembere. Kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Weebale kubanga ebigambo bye twogeddeko bya buziba. Kyetaagisa omwoyo wo yekka okubitunnyonnyola n'amakulu gaabyo. Bitubikkulire Mukama kubanga byama. Tutegeere obwakatonda bwa Kristo ate na lwaki yajja okutulokola. Saakyo n'okwagala kitubeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Musumba baako gweyagaliza Sabbiiti. Njagala okwagaliza Sabbiiti ennungi abasinza ba SDA Church najja Nankumbi. Bazadde bange omwami n'omukyala Sempala, omukyala n'abaana ne mwenna abatulaba ti Sabbiiti ennungi Mukama ab'omukisa. Amina. Nange njagala okwagaliza mwenna abalabi baffe aba puroguramu eno mwenna gye muli okubaagaliza Sabbiiti ennungi. Ate nabagiyingiramu nkusabira Mukama akusaasira ogiyingiremu ogitegeere kubanga kyatugwanira okukola. Kubanga kyekimu ku buweereza bwaffe obulabika nti nno tuli bantu ba Katonda n'okujjukira obutonzi bwaffe. Ate era njagala nange okwagalizaako Sabbiiti ab'ekkanisa y'ekyambogo mwenna gye muli. Mikwano gyange mwenna baagaliza Sabbiiti ennungi. Mukama abawe omukisa, abawe byonna bye musinga okwetaaga, okusinga byonna abawanguza ensi eno. Tweyanzege Mukama abakuume, tulabagane nateera. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. No.